ajja mu studio kogwe zino biti zinakuba edda kantandikire ku ezo biti z'abasajja zewayingiramu ati natandika na byange natandika na nyimba zange sigamba mbu olina biti gye najjanga ya muntu mulala nakuba byange nze ngazi era tewali biyimba lwe nali nzije nti ate najja biti eno neno nayiya byange ngazi ofulumya ennyimba abantu bagamba David Lutalo atadde akayimba akaddala naye mu vidiyo akozeseza muntu mulala baali balowooza munnange lwa nsonga era si kibi kye baali balowooza nti nze ne Lutalo tuludde nnyo naffenna era bagamba olwanyina omukazi mukolaki mufaanagana kati nange ndudde nnyo ne Lutalo wesanga ebintu ebimu tukolaki tubifaananya ate nga nze sinze nkirina mbuno nfaananye naye nga kijja automatically so bwekityo bwe kiri nti Lutalo tufaananya ebintu bingi abantu abasinga bali bamanyi nti oba watunulira omusajja buli kyakwa n'ogamba njagala kukopera ddala Abannayuganda bakwagadde nnyo nange njagala kukiraawo si bwe kiri bwe kityo nze ennyimba byange munna ennyimba byange nze nnyazi n'olabirawo kati ate abantu kye bataawula nze siyimbanga Lutalo siyimbanga ye naye enjiye empandiika y'ebigambo ate wesanga yefaanagana eyinza okufaanagana naye nga okuyimba tuyimba byawufunye naye osabula yaledi osabula webale kusiima toli musajja kubanga nawe oli muwagizi wange ndi muwagizi w'omuganda akayimba kaleetolooza wafuna abawagizi bangi akayimba kaleeta kubukedde omukulu gwe bayita Niko ali eyo mu control room bebaza ninga mwebale anti good work is always appreciated mwebale nnyo mwebale ddala n'abawagizi abawagidde akayimba ako mwebale nnyo mweyongere okuwagira obuyimba bwange kuba kati ate naleese omuliro omulala omuliro gugenda gutuukako awo tuvuddewo ate tukulabye ne Serena Bata oyagala mutwala Busoga oyagala mu kubambaga Serena Bata naye ndi awo nga amaze okukola obuyimba bwange obwa Abitex okyaliwa nakubye esimu naŋŋamba yaleeta idea ye y'akayimba ako naŋŋamba njala tukoleyo akayimba nga ka Busoga na Buganda nange nezza mu studio nenjiya akayimba nemuwaddemu n'awuliramu kakati waliwo n'omuvubuka omulala ne tugatta obwongo bamuyita Josh ne tukola akayimba bakayita ofunye omusoga ne tukola akayimba era ako kayimba ka Abitex n'obwongo bwonna bufu si mu kuyiiya naye idea yiye kati ebigambo Serena Bata byayimba byonna gwe yabiwandiika sinze nabiwandiika byonna nawandiikako ebimu waliwo omuvubuka omulala bamuyita Josh yawandiika biri ebirala then ebyange byonna zinabiwandiika n'ebirala naye nga waliwo Josh muwandiisi wa nnyimba twali naye mu studio tugatta obwongo kati no tuba tukyali awo Abitex agamba asanga Serena Bata ali mu kunywa shisha akwata ebivulu olitabimanyiiko tamugobye mu kibiina ebyo nange nabiwulire mu ngambo sinabakubirako beebuuzaako sinababuuzaako nga gundi yani Serena sinamubuuzaako naye simanyi byabaddewo bulungi Abitex yayinza otunnyonnyola mbadde manyi Serena gwe yasooka okubira akasimu n'akugamba nti owaye bangobye nga nkubiranga ndisooka omuwulire wakola naye kolabo mulina Serena tukoma ku kolabo nakunyumya ku bivulu biki ebirala sibimanyi nnyo mbadde manyi abantu bakola ennyimba omukyala n'omusajja kuba mukwatagana nnyo nedda Serena tukoma ku nnyimba bivulu ampita na brother temuyita sister naye wali obaddeko ne Serena ne Abitex enkolagana yaabwe yali etya before tonaba muko baali bulungi kubanga Abitex ndaba muyimbi adamukwata busubu kyekate si bituufu ebyo mukyayika sibikkiriza oba bali mu kabadi oba bubadi simanyi naye nga sibikkiriza kubanga Abitex ayagala nnyo omuyimbi oyo n'obubadi abwagala nnyo Abitex kati simanyi ayinza okuba atuzannyamu awo naye nga omuyimbi tomuwuliza simuwuliza nko naye ngenda mukubirako ambuulire bulungi mwali mu lupafominzeko mwena awantu mirundi mingi nnyo wasooka twali eyo Jjinja Bugembe then ne Masaka wangi tukulimba abantu wangi nnyo ng'abantu balwagala kati ate watuleetedde omuliro omulala wasimuludde omuliro wulira tuli babiri bana bansasana kukwatako talikesa yegwananjalire suka ku kitanda onobaawo ng'ombugumyanga alinkabira nga bangolodde mama obutaddamu kundabanga laba botambulanga ekikoko ekiseera ombusanga alinnye kulyanda okawulidde oli lwaita w'amaanyi akuwandiika nkutegeera nnyo owandiikiddeko baani nnyimba nnyingi anti producer bamuwandiisa oluyimba olwojja mu studio osanga oluwandiiseemu kubanga gwogamba nedda ekyo ekigambo kijjewo tuteekewo kino kijjewo tuteekewo kino producer aba muwandiisi yennyini kati ennyimba sijja gamba nti noba luno naye nga nnyingi nnyo
Chameleone wamukubira akayimba ki forever kitegeeza nawe wateekamu ku bayiro bayiro yali ya lutalo okusinga nali mutereeza abantu gire bwe tuti wano tuyita wano era nga producer soketudde ku luyimba lwolutya baluyita bati oluyimba olupya baluyita akaloosa bannange akayimba akanyuma nnyo bakayita akaloosa. Ani yakoze video bamuyita Ziga yakoze video audio Yaledi yamukoze then kyekibula yawo Yaledi oli writer oli producer ng'osubirayo omuntu okuwandikira ku luyimba n'okukolera n'okukubira ku ngoma nkyagalira ddala era abayimbi abaliyo oli olina akayimba nga sooka yimba osooka leeta nze sigoba nnyimba naye bwe mpulira nga sooduyimba lwakuba abayimbi abawandiisi b'ennyimba aleeta oluyimba bayi nga tusaana tuyimba nogamba bano tandikirewa naye ng'emuvaayo n'ennyimba wendi. Oluyimba lukwata ku kino oluyimba lwa mukwano lutegeeza omukazi omulungi awunya akaloosa omanyi kitegeeza akawuwo akalungi akamuli ka looza kaliŋŋamba nti kuba eŋŋoma kukubira amadinda weejage kwejaga okumanyi ente bweyejaga obawunyira akaloosa so kayimba ka mukwano kowereza omuntu wo nga muli mulaavu omukwano ne gutambula. Oyimba ku mukwano omuntu gyali ewaka n'omukazi bamuyitaani n'abaana ye Juliet n'abawesi mwagala ebyaddala olaba oyogera erinnya lye ku TV munaye abamu tebawogera abakazi baabwe olowooza kiva ku ki tebagala buwala bwe bakyawooba oba naawe oyogera lwakuba nkabitandika okuyingira mu limelight obulungi sisobola kwegana nga negana ti omukazi nayanjula nenkuba nembaga nga negana nanzaalidde abaana sisobola nina mukyala wange tuludde nno namufuna ina emyaka 19 kasiwezeza 3 emyaka myaka mingi nga mulimu ate nga nzirano mumwegana era nina omukyala gyali waka n'abaana. Oluusi oba owandika ku buyimba obw'omukwano nga tunatera okumaliza otunulira mukyala we waka n'ogamba kampandike ku mukyalo waliyo ke namutunuulira nemuwandikako naye sinakafulumya egyekali sinakafulumya naye nga kajja namutunuulira nemuwandikako kalungi ka mukwano bajja kawulira. Akasembero ddala nga natera okutta abantu abasinga abayimbi tebesiga ba producer bayimba agamba producer tagenda kumpa kyenjagala agenda kyesigaliza ekirungi bwekiri kitya tolaba nga kirimu obuzibu ekyo kituufu. Abayimbi temubamu nakutya nze kisooka mukama yampa obwongo bweyennyimba nampa obukuba ebidongo okitegeera kati sisobola kuddawo ate nziba oluyimba lwamu kuba nkole ki kibadde tekinnabaawo ekyo abayimbi banesiga era nkuba ennyimba nze abadde n'ennyimba nga zitambula nga nzikubye obukubi nga nze alina ennyimba ate nga nzimbye era nga zitambula so ekyo tekinnabaawo abayimbi bakyanesiga era mwongere kuleeta ennyimba tukuba ennyimba kati nina zengenda okutya mpitirivu. Bani boyinayo mu sitowe nina ennyimba nnyingi lutalo yennyini zijjuli ninayo ezamuzaimesa kisemakula ninayo Aruna Chameleone yakomyewo nina Chameleone twakoze oluyimba olwala wakuba kolabo yalukoze ne lutalo kolabo yaabwe nyimba nyingi ni abayimbi ato bangi waliyo Bonnie Kalanzi muyimbi muto waliyo Superman waliyo Mulongo Chazi obuyimba bwonna bugenda kufuluma ate abo benjogedde bayimbi bapya naye balina talent baleete mbakyaze mu kanyumiro k'omuyimbi omupya ngenda baleeta obakyaze balina talent Superman Mulongo Chazi Bonnie Kalanzi amina abayimbi bapya abantu bagambe ku social media bakusanga batya tusibulire ddala bannaye mugende ku YouTube yange okusookera ddala nkozesa Yaledi producer subscribing onyiga akade kakati ekirala nina Facebook account nkozesa Yaledi Pro na Instagram producer Yaledi then kyekibulayo Twitter producer Yaledi mobile money bagenda kusanga ku Facebook oba mobile money omufaananyi ate nga nze sinze nkirina muno nfaananyi naye nga kijja automatically so bwekityo bwekiri nti lutalo tufaananya ebintu bingi. Abantu abasinga bali bamanyi nti oba watunulira omusajja buli kyakwa n'ogamba njagala kukopera ddala Abannayuganda bakwagadde nnyo nange njagala kuyitaawo si bwekiri bwe kityo nze ennyimba byange munna ennyimba byange zinaazo n'olabirawo kati ate abantu kye batawula nze simbanga lutalo simbanga ye naye enjiye empandiika y'ebigambo ate wesanga yefaanagana eyinza okufaanagana naye nga okuyimba tuyimba byawufunye naye osabula Yaledi osabula
webale kusiima tole musajja kubanga nawe oli muwagizi wange ndi muwagizi w'omuganda akayimba kaleeta olowooza wafuna abawagizi bangi kayimba kaleeta kubukedde omukulu gwe bayita niko ali eyo mu kontrol room